Ali Galandi okukwatibwa kyaddiridde abooluganda lwa mukyala we Sharon ashaba okwekubira endulu ku poliisi nga bagamba nti yandibanga ye yamuviiriddeko okufa. Sharon ashaba yatuusizza okuzaala kyokka bba n'amutwala butereevu mu ddwaliro lya gavumenti era Nassolo Wamala Health Center 2. Mukwano gwa Galandi Umar Bemba agamba abasawo babategeezezza nti tebalina bikozesebwa era babadde tebalina kye bayinza kukola ku mulwadde. Namugamba nti siwali ddagala n'amazzi gemuteeka kutegekola ki tigaliwo. Bemba agamba nga tebannagenda mu ddwaliro e Kawempe ye yalabye ng'omukyala yayebye dda. Era omukyala nze wennatuukidde ekituufu nalabye nga ali mu mbeera ya kufa kubanga yadde avaamu omusaayi mu kamwa akirabika nti amaze okwamikwa muki mutima. Okutuuka mu ddwaliro e Kawempe omusawo yakabatemye nti omuntu yafudde dda ne babawa amagezi bamutwale mu ggwanika e Mulago. Kyokka eno tebaamututteyo baamuzizza waka olwo ne bafuna omusawo eyamuggyemu omulambo gw'omwana. Bwe yazze okulongoosa omulwadde ono simanyi oba yabadde professor oba tebadde professor naye saategeera naye nga oluvannyuma omutwala e Mulago baaba e Mulago baagambye nti tebadde professor. Kino bwe kyagudde ab'eŋŋanda z'omukazi mu matu ne beekubira endulu ku poliisi nga beesigama ku ngeri omugenzi gye yasaliddwamu. Kubanga yamusaze ono ku kisambi n'akitunga n'amusala olubuto n'amusala ono ku kifuba. Kati byamusaze bano ne bagamba nti omuntu gwe badde bajjamu omwana ate ekimusazisa ekisambi kyabadde kiki. Bazze ne beemulugunya nti omwami ono teyasobodde kukola kimala okulaba nti muganda waabwe oba omwana waabwe ataasibwa mu mbeera gye yabaddemu. Kose tuwandiise statement okuva eri ono omwami n'abo bonna abamulumiriza nga kyetulindiridde okuba nti tufuna lipoota ejja okutubuulira obulungi kiyinza okuba nga kyaviiriddeko omukyalo ono okuba nga ateeka naye essaawa zino akyali naffe Katooke naye nga tulindiridde okuba nti tumuwa bbonda essaawa yonna okuva kati. Baba oluganda lwa Galandi obuzibu babutadde ku bbula lya ssente. Olw'embeera y'ensawo kati babaddewo abamuwa amagezi ne bagamba nti tomutwala Mulago bajja kusaba obukadde butya. Abatuuze bagamba nti eddwaliro okubulwa ebikozesebwa kye kizibu ekikulu. Kati nga tulaba nti eddwaliro lya gavumenti wabadde weetaagawo okuwa ambulance eri okumpi ddala ddala. Balabye tebamusobola ate ne bamwesibako obudde ne bugenda kugamba n'awira ng'akoze eki ng'alemereddwa ng'akoze ki ng'akooye. Robert Kagwire akulira amalwaliro ga gavumenti mu Nansana Municipality ensobi agitadde ku Galandi kuba amalwaliro ago tegazaazisa wabula banyweramu ddagala. Wakati tetulina bikozesebwa bya kuzaalisa mu malwaliro gano. Kati ngeri eddwaliro eryogerwako Nassolo matente we tukyazimba nzimbe era nga tusuubira nti bwe ewedde oba liyinza okusuumusibwa ne ligenda ku level eya health center 3 n'essaawa eno eryo terizaalisa. Poliisi egamba erinda alipoota eva mu ddwaliro olwo fayiro egikwase omuwaabi wa gavumenti nga y'anaasalawo oba waliwo omusango oba tewali.